Mwebalenyo webalire ddala webale kyatukolera. Mama Mwebalenyo chokolera konama. Wassalamu alaikum afya. Walaikum salam. Walaikum salam. Abadamu webale akotepa. Balamusizaako nnyo abandaba amanya tumwebaze Daniel metandikira bongo live kwendi oba ku Mwena live metandikira bongo live kwendi oba ku Mwena live kwendi banakula lero no yidi ndaba buli abampitako ku kkubo bali mu smart. Yes, lero nakula kubeera smart. Lero si yidi Lero yidi naye nze ngamba buli lunaku luba yidi. Buli lunaku eba yidi. Kubanga kyokola mu nnaku endala era kyokola ne ku yidi. Kirungi nnyo. Abasiibye mwena bakulisaayo mu kisiibo. Seekaliwa nyina ekibuuzo kyenjagala obuuza. Kangende nkibuuze Ajati. Abasiraamu abali mu kisiibo, abasiibye ekisiibo, njagala erinnya ly'ekisiibo bwe bakiyita batya? Nelabidde. Weerabidde? Ajati naye nga wasiiba? Nanteba. Wasiiba ki? Kitebo. Kisiibo. Yamatani. Kisiibo ky'amajaani? Yamatani. Ramadhan. Ate lwaki nga ye wakyerabidde? Omaze n'ojjukira? Mbakulisaako nnyo mu kisiibo kya Ramadhan, mukikulike. Nammwe abataasiibye olw'obulwadde basabira nsobola ossiiba. Nze ngamba buli lunaku omuntu asobola ossiiba, omuntu asobola owaayo ennaku nti saasiba mu kisiibo kya Ramadhan n'asiibayo ennaku endala, si kyekyo? Kyekyo. Ffe olunaku lw'olwaleero twalidde, twebaza Maama Matthew yatuweerezaayo emitwalo 10 tugule ku nnyama, naye bwe yagenza ogituweereza twabaddewo n'omuceere n'emboga ne muwogo wali eri ebbali. Ne tugamba egyo emitwalo 10 tuyina muganda waffe bamuyita David, alina ali mu P7 ateekeddwa okukola ebibuuzo, abadde yeetaaga birth certificate nga babugala emitwalo 10 bagimuwe, ezo sente ne tuzimuwa. Kitegeeza nti osobola okuwaayo eky'olunaku olumu, tekyolunaku olumu ky'owaddeyo ne kiyamba ennaku ennyingi zonna. Brother waffe David ono kamubawe naye abeeko nekyabagamba. Kansooke nakwebaza Maama Matthew yatusindikidde emitwalo 10 okugula ennyama. Ti webale nnyo webalire ddala webale kyatukolera. Kulisaayo abasiraamu mwenna mu kisiibo kye mwabaddemu ekyawedde olunaku olw'ejjo nga leero yidi, ne mbakulisa mwenna n'abataasiibye ababadde n'obulwadde. Mbasabira, nsaba Allah abasusse ekirwadde ekyabalemesezza okusiiba
bwe kityo kigende musobole okuddamu okusiiba. Nze nno nabadde bangobye ku ssomero olwa birth certificate kubanga twabadde tugenda ku registeringa P7 ate nga beetaaga foomu gye beetaaga erina okugirako birth certificate nga kyateeka. Ate yabadde ya ssente nnyingi, yabadde ya $10,000. So we bangobye ku ssomero nga nyina okukomawo ewaka. Bwe tutyo Allah we yasazeewo, Katonda we yasazeewo ne basobola okunziza ewaka nensigala ewaka. Leero ebadde Eid, Mama Matthew n'asindika $10,000. Ekituufu kyo tubadde twetaaga ennyama, tubadde twetaaga emmere nnyingi, tubadde twetaaga buli kimu ekisinga. Naye nze ne baganda bange nanko wange tusalawo twefiiriza olunaku olumu okubeezaawo ennaku endala zonna ez'olubeerera. Bwanga nabadde sobola registeringa P7 nga sifunye birth certificate. Yanko wange yabadde talinamu kasente, so batusindikidde $10,000 ez'akanyama ne tugamba lwaki tetufunamu birth certificate nensobola okuddayo ku ssomero. Kubanga babadde bangobye nga sisobola kuddayo nga tebaregisterinze. Kubanga bwe bataregisteringa basiri candidate era basigenda kukola bibuuzo, mbagenda linda bya mwaka mugujja. So bwe tutyo twasazeewo bansasuliremu birth certificate. Naye ekituufu kyo twalidde, twanywedde, twafunye kye tutafunangako. Mama Matthew kyatukolede $10,000 nno gye twanyweddemu birth certificate, gye twanyweddemu soda oyo yenna g'olaba, gye twanyweddemu juice oyo yenna g'olaba nno twamunywedde. Akanyama twakalidde sekyo, akanyama tetwakalidde, twakalidde era twakaliridde mu birth certificate. Gwe mwana wa Katonda ali eyo, obaka bwe nkutuusaako mwana wa Katonda nti olunaku olumu osobola okwefiiriza, osobola okufuna endala ennaku mu maaso go ozitegekere bulungi. Lwaki nkyogera kino? Omuntu omu ayinza okugamba zisobola kubeerawo nga siridde ennyama, ate sitinze omwana wange asigala ewaka nene tutalya muceere abijanjaalo ku lunaku lukulu. Naye tebikuba akafaananyi kituufu omwana asigadde ewaka. Bw'asigala ewaka ne babasindika, n'asigala ewaka, kati bo banneebe ne babaregisteringa. Baba badde mu P7 ye ne batamuregisteringa, naye nga singa bamuregisterinze ate mwandibadde mufuna n'enkoko, mufuna biki byonna mu maaso ng'afuuse ekintu ekyenjawulo nga gw'omuweeredde. Baana ba Katonda tuyige okubuusa olunaku olumu tuplaningire future kuba we tutagipulaninga ensonga lwaki tusoma kuplaningira future. Twagala nnyo future, ebintu eby'omu maaso kubanga bineeno eby'olunaku olumu. Ffe we tweresa okugula ennyama ne bansasulira mu birth certificate, nze nate ndaba ate mu maaso tugenda kuba na mbuzi nnamba nti nnamba nga gye tusaze. Lwa nsonga nsomye sobodde ogigula. Webale nnyo Mama Matthew na buli muntu yenna, abasiibi bonna, abantu bonna abaze batukwatirangako ku school fees, abatulaze omukwano, mwenna tubeeyanza kusingira ddala. Salaamu alaikum abasiibi n'abasiraamu mwenna ab'omu ggwanga. Gye bali kusema Erina gye bali kusema. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Allah abawe emirembe gyonna.
sigadde nze nabimanya David sinzidde wano Rabongo Charity Foundation. Amite muganda wange Elijah ali ku kamera abeyungeko program etambule ze director King David kamera abanji gwe bamanyinga nabimanya David naye aka director King David. Elijah soje otwala abantu mu maaso weewaawo. Weewo nno abasiraamu abasibe mwena assalamu alaikum mbakulisaayo mu kisiibo director King David ku kamera bye bigambo bye byabaweereza era nze nzikiriza nti abamu mu bitutte kangateko ku bibye okusinziira ku ekyo ekyakoleddwa olunaku lwa Idi. David yabadde yeetaaga nga n'ennyama nayo nga tugyetaaga naye ennyama yabadde ya lunaku lumu nga David ye teyeetaaga birth certificate ya myaka gye egisigaddeyo. Luno olunaku olumu katuluweeyo David ne tugimuwa era ku Monday agenda ku ssomero. Ekyo tukyebaliza Allah kubanga Mukama ayina engeri gy'ateekateekamu ebintu bye era n'ekyo kyateekeddwa Mukama oba Allah. Ngenda wali ku mukono gwaffe abaana omwana nnaali eyandaba okusinziira ku ekyo ekikoleddwa olunaku lwaleero omwana ali eyandaba. Oyina muzaddewo oyinza obbeera ng'oyina mukwano gwo ka mukwano gwo ye Ashirafu igwe Dani nga Jordani ng'ayina maama we nga Jordani buli kyasaba bakimuwa. Jordani bw'asaba ennyama etuukirawo, Jordani bw'asaba enkoko etuukirawo, Jordani bw'asaba pizza bw'asaba olusaniya lutuukirawo. Naye nga bambi gwe ng'olina muzaddewo bw'osaba omuzadde ekintu nagamba ngenda kugulira olulala guminkiriza era gumane ekyo ky'olina genda kakana nga gwalina kubamu akafaananyi naye nga gwe naawe ozadde nga toyina naye ng'ate omwana akyagala. So kirungi nnyo okugumira n'ekye tuyina ne tugenda n'ekyo tekiyina ate okutaasa ennaku endala. Ate ogenda sanga nga Jordani naye ayina naye nga Jordani ajja gy'oli n'agamba Dani tukole bwe tuki nsooka ojje tugende wali mu kawoteeri si kyekyo? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Kiri kitya? Kiri bulungi. Ide yatambudde etya? Tambudde bulungi. Era ng'olubuto lwo si lunene? Wadde oyagala lube lunene? Anti nze mbadde mmanyi kuba nze Idi yaggwa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Soko okuliseyo abantu mu kisiibo. Soko bagambeko assalamu alaikum malo bakuliseyo mu kisiibo. Assalamu alaikum. Mwena bakulisayo mu kisiibo abasiibye n'abadde abatasiibye ab'ebirwadde naye nga nzikiriza Allah ajja yamba abo abatasiibye nabo basiibe ekisiibo ekijja. Weewaawo. Ajati assalamu alaikum. How are you? I'm fine. You are fine. Amanyago. Naluka kumbata ngonkubi akajaketi. Kagenze ka. Kagoeka. Lero mwana kaina. Kaidi. Mafi assalamu alaikum. Assalamu alaikum mafi. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Ako nange kinsobola. Oli musiramu haji? Soko okuliseyo abantu mu kisiibo. Mbakulisaayo era mukuliko ekisiibo. Abasiibye n'abatasiibye. Abatasiibye mujja siibwe mu kisiibo ekiddako.
kakati mama Fyu yatuweereza sente z'okugula ennyama zetwawadde brother waffe David n'agenda nazo ku ssomero ezisobola omuyamba ku byetaago bye byabadde yeetaaga ku ssomero ebibadde bimugobesa ku ssomero. Saka yebaze mama Fyu ku lw'ekisa kye. Kwebaza mama Matthew ku lw'essanyu ly'otulaze era Allah akuwa omukisa. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sooka okulisayo abantu mu kisiibo. Bakulisayo mwenna abava mu kisiibo n'abatasiibye munasiiba omulundi ekisiibo ekinaddako. Onkubi kanzu ani yagigulidde? Bakimpadde nga kirabo kyange kino ssebo. Kirabo? Ye. Kyotegeeza si kinyooma? Ye tokinyooma. Ekyo nkitutte sigenda nyooma kirabo kyo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ajo nkube kanzu. Kanzu yeeyo. Kanzu yeeyo. Sooka okulisayo abantu mu kisiibo. Nkulisayo abantu mu kisiibo. Sooka baweeyo salaamu. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sooka okulisayo abantu mu kisiibo. Bakulisayo nnyo nabo abatasobodde kusiiba nabo bajja kusiiba mu kisiibo ekiddako. Ajati. Assalamu alaikum. Alaikum. Owulira otya ssaawa zino? Bulungi. Onekula yidi. Bwebale abatamu bwebale akotiba. Okubye kashaliya. Waliwo titati. T-shirt. Sidati. Nakumukaaga. Jatimani. Nakumukaaga. Abatamu batiba. Nakumukaaga. Ateri kulya mmere. Ala abayise mu kisiibo ekyo. Amina. Naye onkubye kashaliya. Nyome. Najekuba. Oba ompe nnyambalemu. Sooka ow'abasiraamu Ajati abali abakulaba obawe salaamu ennungi. Ajati n'abateka tamaleku. Sooka yebaze mama Matthew olw'ensonga yatuweereza emitwalo 10 egya yidi. Mama Matthew Mwebalenyo tukulira kunama. Nale mukata wake ana akutama. Bye Ajati Sala Mwebalenyo. Kaletebo. Assalamu alaikum once again. Alaikum Matulani. Alaikum salam. Assalamu alaikum once again all of you. Alaikum salam. Nenga muli basiraamu? Abanga abatali basiraamu. Tetuli basiraamu naye era ebyabasiraamu tubimanyi. Mubimanyi. Nze siri munyankole. Siri munyankole naye nayiga olunyankole olw'ensonga mikwano gyange gyali minyankole. Si ekyo? Anti nze nali ngenze nali mbaddeko n'emikwano gyange abasiraamu. Olunaku lw'olwaleero bwe lutyo lutambudde, Idi etunyumidde. Mwebale kulya Idi abayambyeko ku banaku obayisa mu Idi. Mwebale nnyo, ala abawe omukisa. Mbagala nnyo, mweraba.